Kano ke kadde we tukutusizaako abantu ab'enjawulo nga bawa obujulizi olw'ebyo Katonda by'abakoledde eby'amaanyi mu bulamu bwabwe. Wano ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Haleluya, y'amaanyi ennyo. Ekitiibwa kya Katonda ekijjula yeekaalu yonna. Katonda n'agamba nti bankolere yeekaalu nzije mbeere nabo. Era olunaku lwayo tuli ne Katonda omulamu. Amiina. Tuli ku kitiibwa kya Katonda. Era Katonda yeeraze obulungi bwe olwaleero. Mukama ffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Twebaza Mukama Katonda ku lwa Dokita Pastor Tom Mugerwa. Ne mama wa Mawanga Maza omwagala waffe ffenna. Olunaku lwa leero twebaza Mukama Katonda olw'ekitiibwa kye kyatulagidde mu bakadde baffe. Nze siina bingi nnyo byakwogera, naye twebaza Mukama Katonda ku lwa anniversary yaabwe ey'emyaka 37. Nkugambye batuleze n'engalo eŋŋonvu n'omutima omuwombeefu, omutima omulungi, omutima ogwagala. Mu Luzungu baguyita ebullient heart. Ebullient, omutima omulungi. Twebaza kubanga Musumba Tom atusomeseza ebintu bingi, atuyigiriza ebintu bingi, atuyigiriza obutuukirivu, atuyigiriza obutukuvu, atuyigiriza amazima, atuyigiriza obwenkanya, ebintu ebivuddemu deliverance. Saagala kutwala kaseera kubanga abagambye nti akaluulu ako kasaana bakazi temukakubye. Dokita Pastor Tom, Mother bana tusanyuse nnyo balaba. Twebaza Mukama Katonda okubatuusa ku lunaku luno. Abaana bo bano balina essanyu lingi, n'abaweereza b'osomeseza balina essanyu lingi. Ffe twebaza Mukama Katonda. Siina bye nsobola kwogera, naye akazindaalo katukakwase Dokita Pastor Tom Mugerwa ne Mother. Gamba Dokita Pastor Tom Mugerwa, Mother mama wa Mawanga Justin Mugerwa. Mukama abawo omukisa. Amiina.
kale sooka otuleko wansi. Mukama yeebazibwe. Yeebazibwe nnyo Mukama. Ababaddewo emisana nababuulidde nti twatandika amaka gaffe emyaka 37 emabega. Era Katonda yatugatta olw'obuweereza buno. Amina. Kubanga twali twakamala omwaka gumu gwokka mu bufumbo, Mukama n'atugamba ne tutandika obuweereza buno. Haleluya. Naye twebaza nnyo Mukama Katonda mukwano gwange nti sooka kwebaza. Mukyala wange mpozi yani? Bw'ofuutuka bw'oti ojja mukanga agwe wansi. Gamba nsingo biseera. Otyo balyogera mpola. Bw'oba olina gy'olaga lireke. Balyogera ng'oteredde bulungi. Amina. Kale nsooka okwebaza mukyala wange nsingo biseera nga bwe nabuulidde nti twatandikira mu bwavu obungi obuyitirivu. Nga bwe naga nti gwe toyinza kukkiriza musajja n'atwala muti gwa sabbuuni gumuuku n'aguleeta gamba ngumukuba mu mutwe. Naye yakkiriza naye ntwalayo obuntu olwo obutono n'abukkiriza n'azikiriza mu mbeera yonna gye nalimu. Amina. N'agumiikiriza mu bwavu bwe twalimu. Ate nolabanga obwavu ate omwavu omukodo aluma. Obukodo obw'ekiko obw'enkima nga tebunnasumululwamu. Haleluya. Naye n'aguma n'anywera mu bufumbo paka emyaka gino gyonna 37. Ekyo kye njagala bakubiriza mikwano gyange nti naawe Katonda talabanga ggwe boolaba. Ye Katonda yali alaba mu maaso ekinaabaawo. Naye ffe twali tulaba kiriwo ekyobwavu n'obulumi obwaliwo. Naye Katonda ngenda kyalengera mu maaso. N'olwekyo kwe kusaba kwange naawe otandika okulaba nga Katonda bweraba. Katonda bw'agamba ekintu omugambe waakiri akuyamba akulageko ekinaaba mu maaso. Mukama yeebazibwe. Kubanga nze bwe nasaba naye ndaba nga Mukama Katonda twaloota ekirooto nga tuli waggulu naye mu nnyonyi nga tuliisa abantu emmere wansi ku ttaka nga tubasuulira emmere. Amiina. Katonda kyalaga nti mbagasse muliise abantu bange. Aleluya. N'olwekyo tuyise ebintu bingi. Olwaleero lwa saaviisi saagala kwogera bigambo bingi. Ebirala tujja byogera olunaku olulala nga tufunye obudde obumala. Naye waliwo abantu bangi abazze okulokoka. Tebajja kulokoka mbaga eno. Bajja kulokoka kigambo kya Katonda. Amiina. N'olwekyo ebigambo ebisinga obulungi kambikuweere nsinga biseera ye abitwogerere tusobole okukwata ku Mukama yeebazibwe abooluganda. Tusanyusa okubeera mu nnyumba ya Mukama. Ddala mutuufu Mukama mulungi. Nga nsanyusa okubalaba. Twebaza nnyo Mukama olw'olunaku olwaleero nga tuserebratinga emyaka gyaffe 37. Tebibadde byangu naye byonna twebaza Katonda bituyisizaamu.
nebaza Katonda ku lwammwe mwenna abali wano abazze okutujagulizaako okutwebalizaako. Mukama abawe nnyo omukisa. Nga naakalokoka saamanya nnyo nti Mukama alina pulaani eri obulamu bwange. Nalokoka naye nga simanyi Katonda alina pulaani eri obulamu bwange. Naye ng'ebula emyaka 4 omwami ono aŋŋambeko. Naloota ekirooto nga maama akyaliwo yali amuzaala nga nnyanjula eri abantu nti oyo muka mwana wange, ng'ebula emyaka 4. Maama mumanyi, nali mu kkanisa y'emu Church of Uganda nga ndi mu kwaya, maama naye ng'ali mu kwaya omwo, twali mu kkanisa emu ne maama oyo. Maama mumanyi naye simanyi baana be. Nkyali mu Church of Uganda bwentyo. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe nalokoka ne joining Pentecostal Church, Redeemed Church. Naye nga simanyi nti Mukama nninako pulaani. Ekirooto kyakomaawo. Naye nga wayise emyaka 4 nagenda okulanga omuntu yeetalaatala ng'abaako byayogera ne musaasira kuba nalina embeera gye nali mpiseemu nga si byendiko. Ne musaasira naye nga saga mumalamu maanyi. Ne mugaa nti gundi katuyindeko tubuuze Mukama. Katubuuze Mukama. Naye nga wayise ekiseera ekinene neŋŋaane omuntu ono yeetayirira ayitawo najja n'andabako ng'alina gy'alaga oba alina gy'ava n'akyamaka we wange n'ayimirira ku mulyango, oli otya munnange gye ndi gyebaleko. Bayi n'agenda naye neevaamu neŋŋa nti nedda kambuuze ku Mukama. Omuntu ono ba Mukama amulumbe amunzigyeko ye amutegeeze nti si byebyo. Nengwa mu maaso ga Mukama bwali ku makya 12 nensaba neŋŋamba Mukama andage ekyokukola. Naye nga sigamba nti andage ye nti abeere mwami wange. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe nasaba ne nnindirira Katonda nkyali mu kusaba awo, Mukama n'anzijukiza ekirooto kye nafuna emyaka 4 emabega. Nga olwo maama mutegedde nti ate yamuzaala. Kubanga twalina omukolo ku kkanisa eno ey'abalokole gye nali ngenze, ngenda okulaba lumu maama nga ajja waliyo emikolo. Ne muga nawe olokose ozze eno naga nze nzize kulaba abaana bange be bampise. Ne muga be baani nti oyo waliwo n'omulala era munne. Ne ŋŋamba nti kati ne mmanya nenkikonekitinga nti ki mwana we. Kati bwe nagenda okutuula okusaba mbuuza Mukama, mugamba nnyambe omuntu ono aleme kuntawaanya, kubanga nga ntya nnyo omuntu okunzija Katonda, nga mmanyi nti omusajja ayinza okunzija ku Mukama. Laavu gye nayina ne Katonda. Naye neebaza Katonda teyali bw'atyo, kubanga mba nkyasaba nenzijukira ekirooto kye naloota emyaka 4 emabega. Essaala bwe yakoma nenzigwamu amaanyi. Bwe nakijjukira ensonyi ate ne zinkwata neŋŋa nti yiyi kati nakkiriza ntya nze abadde yeegaanyagaanya. Naye Mukama wa kisa. Mukama n'ampa ekisa
ne nsaba okusaba kwange ne mugaa kale Mukama gwe nnyamba nze ndi muzaana wa Mukama kibeere ku nze nga bw'ogambye ne nsirika naye Katonda nga bw'ali omulamu olw'eggulu yalina gy'ava najjanga bulijjo oli otya eyo ne mugamba yingira Mukama yeebazibwe ne muwa akatebe kaali katono nnyo n'akatuulako nga muwombeefu nga bw'ali ku olwo ku lunaku olwo lwe nasooka okulaba nti muwombeefu lwe nasooka okulaba nga alabika bulungi nnyo lwe nasooka okulaba nga alina amagezi mangi nnyo lwe nasooka okulaba nga ategeera nnyo Mukama waffe yeebazibwe ate nga naye yeewuunya muli lwaki mukkiriza leero okuyingira mu nnyumba kayumba kaali katono nnyo ne mukkiriza ayingiremu era olwayingira bikkula Bayibuli bikkula Luka nampa ekigambo naye era nga ekigambo kyampa era nga kyekuusa eri Mukama waffe yeebazibwe nansiibula ne mugamba kankuwerekereko ekitabangawo ne muwerekera tugenda tunyumya era olw'okuba yali anjagala nnyo ng'ayagadde okumpasa wadde ak'enkima kaalimu naye ne tutuuka wali obatunda omusajja asiika amandaazi naŋŋamba lindako n'agula erindaazi n'alimpa kyekirabo kye yasooka okumpa kaŋŋambe nti yankwanira ku lindaazi mwe museka naye nze nasanyuka kubanga kye yali asobola kyokka nga tayinza kusingawo awo era olunaku olwaddako wayise ennaku 2 bwe naddamu omuwerekera ebbeeyi yalinnya n'aligula amandaazi 2 n'endowooza nti buli lunaku kineeyongeranga ngenda okulaba erimu ng'ataalirya kuba naye enjala yali emuluma Mukama waffe yeebaze naye neebaza Katonda mulindaazi mwavaamu obufumbo kati takyagula lindaazi yokka n'omugaati agugula era neebaza nnyo Katonda mu byankoledde ku nsi kuno okumpa omwami afaanana bw'ati si mu nfaanana ye yokka wabula omusajja atya Katonda omusajja ayina laavu Mukama waffe yeebazibwe ategeera nnyo era neebaza Katonda nze n'abaana baffe Mukama baatuwadde tulina abaana 12 Mukama atukoze bulungi ate n'atwongerako abaana abalala besimanyi muwendo nga mu baana abo gw'omu ku bo omwami ono ankutte bulungi omwami anjagadde ayagadde abaana baffe omwami bwe mwogerako buziba musumba wange ansumbye ye muntu atekkiriranya nga waliwo ekintu kyonna era akuyita bulungi nagasooka ojje Katonda ekyo takyagala Katonda agamba bw'ati bikula Bayibuli Mukama waffe yeebazibwe
atusumbye ffenna n'abaana bulungi nnyo nnyo. Emyaka 37 gye mmaze naye sejjusanga nako. Yanfuukira taata nga taata wange agenze. Mukama yeebazibwe. Mukama atukoze bulungi. Ebintu tebyali byangu mu kusooka, byali bibi nnyo. Kubanga omwami ono gw'olaba saamutegeera okusooka. Bwe yantuusa awaka okuva gye twali tusuze ku lunaku lw'embaga, bwe tutuuka awaka n'anzirukako. Neebuuza alazeewa kozi agenze kuyiya. Najja ne hafu kiro y'obuwunga ne koota ya sukaali n'obugaati buno obutono buno buns. Nkyala ndeese emmere fumba. Ne ŋŋamba nti oba mmere ekyeno naye n'enguma. Mukama yeebazibwe. Ne nfumba obuugi bwaffe ne tunywa ne tuliirako emmere bugaati. Ne tubeera mbeera si nnyangu. Ne neebaza Katonda nti musajja mukozi nnyo 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 ate ayiiya nnyo. Alima ng'alima, nze yanjigiriza n'okulima. Bw'alima togoberera. Akwata enkumbi oyo gw'olaba. Era abasajja abatabaako kye bakola ku lwa famire zaabwe nze mbanenya. Nze mwebaza nnyo kubanga yatulabirira mu mbeera yonna ne tutajula. Era ennaku ebbiri ezasooka nga embaga ewedde n'aleeta ekikopo kya muwogo n'akinkubaawo, mugole emmere yiyo. Ne neesikamu. Abantu bonna balya naye wange ng'akoma wano. Bwe kyaggwawo ekikapu yaleeta kitundu kya nsawo. N'agenda ng'ayongezaako nga n'ensawo agireeta. Naye nagenda okuwulira nga nfa. Nga muwogo akoma wano tagenda. Ne ngenda mu ddiiro kiro ssaawa 2 ne nsaba Katonda ne mugamba Mukama mpa ekisa okuwoomerwa emmere eno. Bannange nze ndaba bo bawoomerwa balya naye nze sinviiramu awo. Mpa ekisa Mukama. Naye neebaza Katonda kubanga yampa ekisa. Kati y'emmere yange gye nsinga okwagala mu bulamu bwange, emiwogo egyo. Mukama yeebazibwe. Anjigiriza okulima, ankutte bulungi. Era mwebaza nnyo nnyo nnyo. Kantwale omukisa guno okwebaza abaana baffe bonna abali wonna abatali wano bonna nti mbaagala nnyo, ne ddadi abaagala nnyo, mumukubireko mu ngalo. Neebaza nnyo Katonda kubanga alina gy'atujja talina gy'atutwala. Naye byonna kumuweereza. Bw'oweereza Katonda toyinza kuviiramu awo. Kino ekyalo kyali kyamutuuma erinnya. Na kuliko batomu 2, Tomu enjavu, Tomu engagga. Obuuliza mmanga eri ngenda Tomu, bannange mundagirire. Nga bamubuuza Tomu enjavu, Tomu engagga. Nze simanyi. Gaga afaanana atya? Mwami muddugavu w'amaaso manene, alina ekiwalaata ekinyirira okufa obufi. Oyo wali genda ali bwoti. Era ng'atuuka. Ensi weetuukirwa n'okutuuma erinnya. Bannaye twali bubi. Naye twebaza nnyo Katonda. Mu lugendo lwaffe luno tetubadde ffekka. Tulina abaweereza ba Mukama be tuweereza nabo. Abamu weebali wano, abamu tebaliiwo. Naye nga twebaza Katonda olw'abaweereza bano bannange. Baweereza Katonda
nnyo 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 mu nsi yonna. Bano abaweereza b'amaanyi nnyo 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 b'olaba wano, b'amaanyi nnyo. Sijja kugamba nti mbamenya amannya babanjulire, naye tubassaamu nnyo ekitiibwa abaweereza bannaffe. Mwebale nnyo, mwebale nnyo okuweereza Katonda. Mukama abawe nnyo omukisa abaweereza nga mukulembeddwa Musumba Kabuye, administrator waffe. Toyinza kubeera ng'oweereza Katonda mu mulimu nga guno wekka, naye baweereza Katonda obulamu bwabwe bwonna. Abaweereza mu kifo kino, abasumba, aba security, aba ushers, abayimbi, media team, neerabidde baani, abeegayirizi, ab'enjiri, basukka mu 600, basukka mu 600. Era ffenna tukolera wamu as a team, tukolera wamu nga tiimu. Ate wano tetubeera na ndiga. Olunaku olusooka lw'omala eri mu bapya lukumala okuba nti oli muweereza wa Katonda. Mwenna abali wano muli baweereza ba Mukama, era bw'obanga okyatudde butuuzi ku katebe ako oli mu kifo kikyamu, olina okuweereza Katonda. Tandikirawo okuweereza Katonda, tandika okubuulira enjiri, tandika okwegayirira. Ono omusajja wa Katonda Mukama yamujja bweru ng'adduse ng'agenze okunoonya ku kikomando. Mukama n'amugamba ddayo mu Uganda onzimbire eggye erigenda okulwana mu nnaku ez'oluvannyuma. Nitwebaza nnyo Katonda, Mukama amukozesezza okuzimba eggye erigenda okulwana mu nnaku ez'oluvannyuma. Eggye lino ddene nnyo nnyo nnyo. Be mulabako wano si be bokka, waliwo be twatandika nabo mu 1990. Nakati eggye likyatendekebwa. Musajja wa Katonda akoze omulimu gw'amaanyi nnyo, yatunyumirizaamu nnyo. Era amanyiddwa, Mukama amutaddeko ekisa, Mukama amwongere ekisa buli bw'anaayitanga. Era bosi wange bwe mpita naye mba mugumu, Mukama yeebazibwe. Ye ne Katando wa traffic nannyimiriza nga mugamba ndi mukyala w'oli. Oli musajja y'amatundwe nti ye. Kale aya kwenda Mukama waffe yeebazibwe olw'ekisa Mukama kye yamussaako ng'aweereza Katonda. Kantu so omukisa guno okwebaza omwami wange. Nebaziza omwami wange, nebaza abaana baffe tebaliiwo, nebaza abaweereza bonna, era okusinga ennyo nebaza ttiimu beegayirizi. Team Beggars, I salute you guys. Mukama yeebazibwe. Amiina. Ekitiibwa kya Mukama. Mukama abawe nnyo omukisa.
As a doctor, he is a doctor, PhD. Is a powerful person academically, powerful person, a pastor, mother, a very senior pastor, Mudi Amabega it is. Byonna bibakola Katonda yabayita. Nga Katonda bwe yabayita tugenda basabira. Amina. Tugenda basabira. Twagala tugolole ffenna emikono. Abaweereza ba Katonda ffenna tugenda kusabira oba musobola okubakwatako mubakwateko. Tugenda kugolola omukono gwaffe tusabe. Tugolole emikono gyaffe. Kitaffe tukusinza, tukugulumiza, tukutendereza ku lw'ekisa ekingi n'amaanyi amangi n'obuyinza obungi. Tujja mu maaso go Yesu nga tukusinza kubanga Katonda omulamu nannyini buyinza. Watugaa tubeere n'okukkiriza mu Katonda, Katonda Yesu, Katonda Kitaffe, Katonda n'Omwoyo Omutukuvu. Tukola amaanyi ga Katonda n'ekitiibwa kya Katonda n'obuyinza bwa Katonda. Tukola omusaayi gw'Omwana wa Katonda ogw'enjawulo gubanaaze, gubasumulule, gubagule, gubasembeze kumpi, gubalokole, gubawa amaanyi, gubaawule, gubatambulireko, gubasumulule. Tukola Omwoyo wa Katonda ake ku bulamu bwabwe ayongere obbakulembera ng'omuliro, ng'oluyiira. Tukola Omwoyo wa Katonda ayongere obbawa amagezi, okumanya, okutegeera, abawa amaanyi, obuyinza, ababuulirire. Tukola ekitiibwa kya Katonda kibakkeko, bakulemberwe ng'omuliro, bakulemberwe n'Omwoyo Omutukuvu. Tulangire ekisa kya Katonda n'amaanyi ga Katonda n'obuyinza bwa Katonda. Tukoowola Kitaffe asukkulumye nga tukoowola abasumba baffe bano bafune okuganja mu maaso ga Kitaffe, maaso g'Omwana, maaso g'Omwoyo Omutukuvu. Tukoowola okuganja eri buli muntu yenna na buli kyonna kye bakwatako kifuuke kya mirembe, kifuuke kya ssanyu, kifuuke kireeta obuyinza bwa Katonda mu bulamu bwa Katonda. Tulangira ekitiibwa kya Katonda ne presence ya Katonda. Okubeerawo kwa Katonda kubeere mu bulamu bwabwe olunaku lwa leero. Your presence, let it be manifested right now. Let your power, the power of God, be manifested today. Jesus, you are so powerful. Let your name be magnified. Omukono gwo gukwabakwateko gubasumulule. Mwoyo wa Katonda ajudde ekitiibwa n'amaanyi, ajudde amagezi, ajudde okumanya. Weeyolese mu bantu bano nga bw'ozze nga weeyolese enkya n'eggulo. Tulangira fellowship ya Katonda esigale emutundwe ate abantu batuukirire. Naffe ffenna abatugoberera tubeere n'ekisa kya Katonda, obutukuvu bwa Katonda, amaanyi ga Katonda, okwagala kwa Katonda n'okuwangula ekibi n'okuwangula buli kimu kyonna kibeere wano ku ntabiro ya Katonda w'otusinkanira. Tulangira ekisa kyo n'amaanyi go n'obuyinza bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Twebazibwe, twebaza nnyo Mukama Katonda lunaku lulungi nnyo lwa kitiibwa. Mukama twebazibwe, Mukama twebazibwe. Kaakati tulina kye tugenda okukola. Katusabe abaweereza abali wano bajje baweereze, ate ffe abasigadde tujja kuweereza oluvannyuma nga emikolo gigenze mu maaso. Naye kati kabana abasumba abaweereza kabasooka okuweereza. Amina. Ayi Mukama wange wendowooza kwebaza. Just a minute. Just kwebaza. Okwebaza bano bagenda okwebaza essaawa zino, kati abalala mujja kwebaza oluvannyuma keddako tujja kubabuulira nga kituuze. Amina. Ayi Mukama wange
wange nga mukulu sinza Katonda mu mwoyo gwange nga mukulu wendowooza Katonda kalibira kubigere ebyo omwana we oh good to feel it out Nemokweba Zaye yakolema Yakokuja Nemoyimbia Katonda wange Obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope channel y'essuubi eri gwe Katonda gwawadde obujulizi osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com